Niliza mlonje ali ku Delta TV esawa ndongo ali ku Pillow Talk Show wano kuluna sorry ngo ali ku Pillow Talk Show ngairo na cross Sunday omanyi munange ngina ne binsaba mukawo ne ngamba obora mande mache nyaku zonna bizibanga zogano gane banange wabati ku kibale kubera ngate mukano mwe komide kweno show no kubera ngate mutwagadde ebbanga yona ngamba mati banange be Pillow Talk Show rebayo buli muntu enna abako chichayiga muje baleka ati je mutoseza ko na kola lero nadala abakula from Monday paka ku Sunday gaba bigononya sente buli ango nga totula na watakiriza mukyalo okubeda nga tanonya sente ku nako Sunday nabaleka wakanage nabeda nga temukwana kwasakanya side eri okubeda nga atera afunayo akasenyo rosenga Sophie Love ku nako Sunday ebisere bisinga tusome ebbaluwa ezidine ebizate basanga mu relationship siza ebanji basobasoka nakeyo noga ne banango muzi kino kintu kiyite mutya okati banange nkolite ne full wekomira ku Delta TV ndala ku program na Pillow Talk Show bako kiki no kubera nga temukwano oyiga naye ate onako right ine ekyenjawulo omanyi munne ebizibiga ne bitira ne nfuna voice note singa nyingi ne nfuna mabolu wanga mangi naye olunako right ngenda kubera nga atenduva wakojja kitonsa abere nga temukwana atusemesa no kubera nga tutubako kyetumubuuza tukule cyo kubera nga temukwano tuko relationship kubera nga temuzita tambula bonyore senga yokojja kasuka kumbulizeko tulibanyuma tuyongereyo maso nesho kojja kitonsa wanji obedda bakulinze nange era obedda mbesumbi saka babuze ka tulibanyuma tuyongereyo maso bakusoye ebibuzo amina abalayi ba Delta TV amanyanze kojja kitonsa ndi mukugunyo mu nsonga z'amaka omukwano ate era ndi mukugunyo mukujanjabisa eddagala ly'obutonde okuliteekateeka okulitabula wamu n'okulisomesa ate n'okulijjanjabisa kigamba wakenkuka musajja baita omukugu musajja fumu omanyi bwe luggwayo msidu muganda naye nga nfaana n'abaganda musajja fumu bw'olisanga mu nsonda tomanya nsolo zeri akafumi wangi ate nga kituufu tubalaba kutambula oyinza olaba awe fumu n'olisanga mu nsonda gwesolomanya nti lyatta empologoma ebenjo kigamba buli wamu mba musobola okujja buli nsolo muba mujita ina kuwa musajja fumu okay kojja mukwana ngeje program ya maka program ya mkwano program ya kunafe kubera nga tuyiga ko tusomesa gwanga kojja muntu akubuza kigambo kikwatagana ne love gwe nga muli kojja wensi ochinza chi interpreting oti akozibanyi tumanyi love nga tumanyi love chechi era ekigambo ekyo love kirina ennyukuta nnya naye buli nnyukuta eyo erina kyetegeeza ate buli kyetegeeza kirina amakulu mu time yakyo mweze nnyukuta ennya kiyinza okuba nga essaawa eyo nkitegedde bulala naye ng'ate mu maaso nja kwongera nkitegeere nga bwe kikitegeeza ekigambo laavu kati ate ffe abakugu ne tukigeraageranya ku kibala eky'ekikajjo nti omuli w'ekikajjo yenna omulungi ng'anaakinyumirwa akiva ku nsigo ensigo okozi ebeera wansi eyo nkolo ensigo yeri waggulu ewatawoomerera naye bw'olaba oli akutte ekikajjo ng'akiwunzise n'akiva eno ewawooma kitegeeza bw'anaatuuka ku nsigo asobola ossuula kuba obwomi bwa buwedde naye okimanyi nti etali ensigo yesinga okuwooma anti yesinga okuwooma naye omuli omutuufu ava wato yajja okukaayanira ewawooma naye buli lwova ewakulu kitegeeza eba nakusaba eri ewatawooma naye bona tukatawooma osobola okisuula kati ennaku zino abakyala batambula nga bikajjo omusanga yakagwa mu laavu n'omusajja n'atandika okwogera kino natandika omugamba nti oli ex wange yalitampa kino gw'otegedde otya nti ono gw'ofunye agenda amangu ennyo abakyala tulekeraawo okusojja oba tukuyita okusiye oba mu lulimi kale bw'olina kyogera mu lulimi Oluganda ayinza obutakitegeera naye tulekeraawo okusojja abaami baffe oba okubageyengula oli n'abeera n'emikwano gye n'anyumya ku musajja nti omusajja wange oyo omusajja wange oyo omulaba tayisa naye ng'ayinza okuba nga mutuufu naye mulimu ebintu bitasaana kwogera ku musajjawo kati emabega kawunza mulabye ebadde bitradinga kasusse ndatutama muki betulowooza nti bategeera ate ne batulaga obutategeera kati bagamba nti kamwa kabi kassa siroganga oyinza okuba nga si gw'oloze naye by'oyogera
kuba olulimi lutonzi. Oyinza okuba nti togenderedde kuvuma mukyala wo bamwami wo naye mu busungu olulimi lw'okozesezza lutonzeewo embeera embi. Kati kyova olaba nti omukwano tuyina gulinga siga zungu liba tuliyita tutya kintu kimufumbirako mmwe ab'e Kampala si gas oba hot plate mwab'e Kampala obwangu hot plate bwekozesa ng'efumba luutu esooka si bwekozesa ng'efumba luutu ey'okubiri kubanga ku luutu ey'okubiri essiga liba limaze okukyamuka naye wano liba likyagendamu muliro mpola kati n'omukwano bwe guli omukwano gutaba nnyo nga mwagutandika mpola mpola buli muntu n'azuula munne. Ennaku zino tubeera mu relationship naye nga relationship gy'olimu omuntu gw'ogirimu naye si mukwano gwo. Omuntu yenna relationship eneewanga omuntu oyo gw'oyagala okubeera naye ayina sooka kubeera close friend wo. Basooke batufuule ba mikwano. Musooke mutufuule ba mikwano. Kojja okunfuula ow'omukwano otya nti bw'onfuula ow'omukwano tetwanguyira bintu bino byansi. Ebyensi tusooke tubireke. Kojja nakugamba nti omukyala asobola okusula n'omusajja ekiro ekisoose ne balya ebintu tekiriimu sitaani ne mumaze okulya ebintu mukuliyeetinzeewo ze twandiyise monuments mu life yammwe. Tulina omuntu olina okukuliyeetingawo monuments ba kitwandiyise ekijjukizo mu mutima gwa muntu. Oyinza okubanga mu kiro ekyo wasuze naye ne mukikola by accidentally kubanga ekyo tukikkiriza omuntu yenna omulamu anti sex has no sorry sex has no accident. Tojja kugamba nti twegasse nabadde sikwetegekedde kyoba olaba sikuwadde taapu ebintu bino bibaamu muneno kojja ebya taapu okwetegekera nti simanyi twegasse nabadde sikwetegekedde mbadde sikisuubira nti oyinza okukikola. No, omukwano kyenagwe nti gulinga kikajjo kati awo oli atandise okulya wato kati naawe mu time eno omusajja waalirira totandika okuzimba awakulu asange nga supu anoze kubanga kiri kibadde kyekangu leka omusajja yeekange enkyakazireyo okukonyonga okuloza naye gwe omusajja nosanayo ekiro kimu enkeera n'omutextingira message WhatsApp gwe omujjukiza yalina okukujjukiza omusajja kaasule naawe ekiraabu kute ku makya ng'alowooza ggwe omwana ono akusindika message oli bulungi naye ennaku zino abakyala mwebaka n'abasajja n'omusajja gwe omujjukiza nti nze gundi gwetuze naye mu nnyendo nosooka ne weetottola nga takyakujjukira. Tewazimbye kye tuyita monuments mu mutima gwe. Monument ekintu kikulu nnyo. Omukwano gulinga mmwanyi gubako season we gubeerera ne gundi we gubulukukira ne we gubeerera nga gukyali muto. Muyige etteekawo obukodyo obunakujjukisa omuntu oyo. Leka munnajje ng'apapa ku kitanda omuge nti nedda mpola mpola katugendeko wansi ku mukeeka. Ati kojja ogeze n'ogamba ki ekintu ky'ogamba nti tusooke tufuuke ab'omukwano. Nze muli nga ngamba nti tufuuke ab'omukwano nga tewali kwegatta nga tewali kintu we tunakituusa lebo tusooke tubeere wano tukulekinga friendship naye abasajja b'ennaku zino nanti singa mwebeera distance musobola okucreatingawo friendship naye bwe mubeera nga muli close friendship eyo tejja kunoga. Kyova olaba abakyala tubagamba abakyala nze kino nkibagamba kkiriza ogende okugamba nti nteeka engoye zange ku musumaali mwegoziteerawo mukwano gwo tetumalaga papa omaze naye akabanga akawera omumanyi watandika okumulaba bw'abanga ayinako abantu bamenye emitima agibamenye ng'okola ki ng'olaba kati gwe bw'ojja ogenda kujja nankuba ki ojja lumu ng'omazeeko naye abakyala oli n'abeera n'omusajja
ekiro kimu besanze twajjirwa ennyimba ennaku zino ennyimba zireeta abasajja creatingawo relationship na muntu gwabadde tamanyi olugira luti nti mimi nawe tuzine babiri kutama ng'amukutamiza ekyensu ti omusajja ng'akwata kaati enkeera ogenda okulaba nti bakwanti kati ennyimba ezisinga obungi tezikyagira tezikyabaamu message ogenda okulaba ng'oli ayimbye nti nakutikkira ngule mu nnwana onatandise okugezesa ennwana ennwana zeziriwa ogenda okulaba nga olwo lwalukube bakyusa bataddemu nti gutujja kati ogenda okulaba nti mu kiro kimu omukyala amatiriddewo omusajja bagenze kyova olaba ffe tuwagira nnyo ennyimba actually nze njagala nnyo omuntu njagala nnyo abayimbi era nkiba nze ebiseera ebisinga bwenfuna akasente kange katonotono kateeka nnyo mu muntu oyo ayimba ennyimba yes wemba music omulungi kubanga nze mmanyi kitonsa we sisobodde kunnyonnyola n'otuukawo music oyo akuba omuntu n'agattawo ate era bagamba nti work without play mwewe kaggwayo singa obeera nga okola ekintu nga temuliimu muzannyo oyinza okubeera omuyizi ow'ekibogwe oyinza oba okuba omuntu atakwata mangu kiyinza okuzibuwalira nti buli kintu kyonna kye tukola tuteekewo essanyu tufune katayimu akazannyako n'abaami baffe nkimanyi nti kitonsa musajja wange akimanyi nti lwanajja alina okugenda mu kisenge era mu kisenge ekikolebwayo tukimanyi leka kuba olwakusange ng'omutegedde mu ntebe kitandikiraawo zetuyita monuments naye gwe okuva omusajja bwe yakufuna mugenda mu kinaabiro tolimutegako kanyebwa mu kinaabiro leka tubeere mu kinaabiro weefuule ayina akakusiiwa kitegeera mugende nti muneno leeta omukono ontakuleko wano nga wansiiwa omusajja mu tayimu y'okutakulawo ojagenda okukyekanga ng'amasanyalaze gamukubye mukimalire mu kinaabiro byebintu omusajja byatagenda kwerabirako nammwe abasajja leka teekawo etteeka nti lunaku olw'essande abaana bagende mu kyalo bagenda lwa 6 kiro omukyala wo bwebanga mubadde emmere y'omubiri mugifuna kiro olwo mugifuneko emisana mukyuseemukko abakyala bagenda ne baddaawo aganza omusajja aleetako amaddu mu mmotoka naye bwe bukibanga mubadde mugendaka muli mureeni ebatwala ewamu leka omusajja apaakingeko emmotoka nga mukyala we waawaka leka omusajja apaakinga emmotoka awo ng'amasukulumu gabakwata muli muyingidde mureeni yammwe ani akuvunaana tewali olina kintu kyo kati nze ng'ojja omusirikale onvunaalira mu kitonsaleeni kubo lyange nze nalikola lintwala nze kitegeeza wonna wange ndi wadde mbukukolerawo kyenjagala mukyuseemukko kojja olwo amti muna ebibuuzo babiweereza naye omukwana alina kibuuzo ekipya beera ng'okiweereza ku whatsapp bakwereko ku screen yo oba si kyogenda kubeera otukubira maaso obeere ng'ate obako kyobuuza kojja ate naawe obeere ng'oyambibwa naye tugambye nti kojja lwaki ennaku zino okunoba kungi abasajja tebakyateekateeka bakyala baabwe bawankawanka omukyala ayinza okuga nti oba ewagundi gye naafunira essanyu oba ewagundi wali essanyu erimala kubanga ennaku zino abasajja balinga nnyonyi za Ethiopia mbwengula eddakiika 6 ate bwe yagwa tevangawo nakati abasajja abamu bakola bikwate omuntu agenda okugyewo noga kati agenda kukwata wanaamaladdeko weebale nnyo leka ku luno bw'obanga omwami obadde ku nkola yaffe eno eya misonary olwo kyusaamu omukyala mulereeko bulezi naye ng'omuleredde mu kikolwa n'ennaku zino abasajja obeera n'omukyala ebbanga lyonna buli omukyala lwaliyo ya sekisi n'omwewunzikako buli omukyala lwaliyo ya sekisi n'ogaba bannange muwa mumukyusaamu ddi kubanga naawe kenyini ate abo bennyini yakuba essimu n'akubira omukyala tukooye ku katogo leero fumba ku minyige gwenga tomukyusizaamu mu kisenge gwenga tomukyusizaamu mu kisenge bajjudde engezigezi bebajega bebatalina maanyi
kwegamba nobeeraawo ate be bamu bebaga nti nze sijja kgenda wakojja kitonsa kubanga mmanyi abo I know more be batalina kye bamanyi nosanga omusajja ng'asibye ekikalu akuba embeekulu alimba sajja banene nga mukyala we amaze naye emyaka 5 tatukangana ku ntikko era naye nga akuba ekikalu najja ne ku mulimu omukyala namusaba nti olazeewa mwami nti ngenze ku mulimu abakyala bano oluusi tubanenya naye nga aliwo omukyala watukanaga nti mbutuufu nemereddwa nkoye gwatuula ne banne mu kikuubo gye bakolera nga munnaamwe wanirako nti buli wiiki atuuka ku ntikko yaafuma nfume awulira ebigambo omukyala atuukako ne ku ntikko kati gwe omusajja wooli omazire mukyala we emyaka 3 oba emyaka 4 entikka agiwulira ku mizigo ku mirwano lwaki mu bigambo abasajja muwe ttayimu bakyala bammwe twaga nti yadde eddagala lino likola ku mubiri gw'omuntu naye sekisi bwongo teekateeka mukyalawo manya nti ndi ku mulimu ziri ssaawa 12 mu kifo ky'okutesitinga message otandika omuvuma amata g'abaana mwagaguze biki muweereze message nti 6:09 keep time sirika obwongo butandika okukyuka nti omusajja akyetaaga naye kojjuma nti eri abasajja baguugu nga newo kamuweereza yefuula atakalabye namugane baneekojja ebintu bino ntuufu abaami bano bawulira mudda oyo ave ku baana b'abandi oba tukozesa ensobi nokamuweereza naye munaye no n'atafaayo n'amagula amaguzi maaso n'akabulutiikinga n'atabaako yadde abakyala nabo bakosebwa nojja n'omugwira bugwizi oli wa ddakiika 2 kyokka ate namwo n'omubanjizaamu taapu nti owaaye national mwezi abasalako dda eddakiika 2 omwana w'abandi gw'obanja national water oba wamutadde mu kaveera awo nti ogenda suna musune abakyala bo beetaaga time balinga siga zungu ajja mpola gradually kyoba beriyo abagamba nti ng'omukyala akugamba nti nze mune kojja nasoberwa bwembeera ne ali obuliri busigala bukalu naye kasita jimajja manya nteekwa okukyusa n'omufaliso nguwunzike nguze sayidi endala golowooza lwaki jima amuwa tayimu n'amuteekateeka gwejjopapira mu papire olwokuba nti nno bali addicted ne masturbation badownloadinga pornography babeera ku phone sex bakola masturbation kwegamba n'abeera n'omukyala wa ddakiika 2 kyokka ate n'eddakiika ez'ebbiri tamuwa bw'atuuka okulirizinga nasse ebweru munafu n'ayongera kunafuyira ddala bebaami b'ennaku zino kati lwaki omukyala ataanobe abasajja nabaga nti bw'okeeranga ku makya n'oyimirira mu mulyango nga pressure eri yakuggwamu tokyasobola kukola kye tuyita kengere exercise nti tisobola kutumbiiza kubuusa kisasi weetaaga eddagala naye bw'olaba ng'obuusa ekisasi ng'ofuneyo early ejaculation jangu ofune ku bukugu nga ffe tukansolingemu bahandolinga batya omukyala byonna mubikola kukojja byonna kubanga tulina counseling actually musomesa omusajja okuva wayino banemugesa si buli muntu nti yeetaaga ddagala waliwo omukyala nga kuga nti kojja nze sirabanga ku nsulo naye nga endya y'emmere yemuleetera okubeera nti emmere byolya oluusi oliraga nti kojja nze omwami ammanja taapu naye tesumulukukangako nga n'engaba gy'ogabamu emmere eno tejja kweta kugaba taapu yes naye ng'abaami balowooza nti omukyala alina okunywa eddagala bayirawo abakyala n'okunywa eddagala ly'amazzi si kirungi omukyala nga bw'olaba nti kitonsa njogera wano singa salivale glands zange zibadde tezikola olulimi lwandyesibye akamwa ne kakala naye kitegeeza ziri active kati n'abakyala bino nti njagala ddagala ly'amazzi biki taapu yange yabula sooka otereeze glands ekitundu ekyo mukama katonda kikola nga kiri weeti naturally si buli mukazi yenna singa olaba nga kikaze tosooka kunoonya ddagala ly'amazzi sooka onoonye biki byeŋŋenda okukozesa glands ezigenda okimakinga nga kiri weeti ziddemu zibeere active abakyala mulina kunoonya etype y'ensulo gye tuyita squat gano agadduka mu bbanga ago go abakyala muganoonye naye okubeera nga you wait throughout ezo ziva ku glands
nga ze zireese obuzibu kyekiviirako glands ezo okubeera nti nno zifa mulwala infection bwe mulwala infection ne mukozesa antibiotics zino zijja kwokya glands ziri zife glands zino bwe zifa boddamu n'olwala infection omusawo akujjanjaba alina okukozesa obukugu aba takyajjanjaba infection yokka aba alina okujjanjaba bacteria gye tuyita trichomonas vaginalis bacteria ereetera abakyala okubanga olwogenda mu kifo ekyolukale ojjayo ekirwadde ekyo kyetuyita infection gye tuyita UTI olw'okuba olina bacteria eyo kati omusawo omukugu yenna asooka kujjanjaba bacteria eri ereeta infection n'alyoka atuuka ku kino kyova olaba ennaku zino percentage y'abakyala okufuna UTI kiri waggulu kubanga abasawo abasinga obungi ajjanjaba UTI infection naye natajjanjaba bacteria ereeta infection gye tuyita trichomonas vaginalis bacteria kyekimu ne ku baami osanga omwami ng'asituka bulungi nalaga nti kojja siina maanyi ga kisajja naye ng'asituka bulungi nnyo n'atamanya nti nno omuntu asituka obulungi oba teweetaaga ddagala ly'amaanyi ga kisajja ogayina kubanga kyetuyita maani power ye musajja okuerectinga kyetuyita strong erection g'emaanyi g'ekisajja naye abasinga obungi asituka bulungi nnyo naye ng'ate afuna early ejaculation oba premature ejaculation eyo treatment ndala tosaba maanyi ga kisajja yadde byonna bikwatagana ku sexual omuntu atasobola kugamba nti nyimirire oyo oba gwe twandiyise omufiirwa oba mu luzungu impotent kati ono aba anoonya gakikwongera ku maanyi aba ayina kutereeza system esobole okuwangaala mu kisaawe n'okusobola okukomawo problem eba ku testosterone hormone level abasajja nage bulolaba nnyo pornography lwokola masturbation lwokola withdrawal method lwokola phone sex n'ofuna ne wet dreams kikuleetera okubeera nga eyo testosterone hormone level ekka ekyo ekirungo kyekimakinga omusajja okubeera ow'embavu buli lwe kikka ne kibeera wansi obeera namunafu oyina kufuna biriisa ddagala lizzaamu kirungo ekyo kirinnye waggulu kubanga testosterone hormone level eno bwekka omusajja yenna nga musajja afuna high sensitivity ku ddiiki ye kyova olaba afuna premature ejaculation kati ate yinaakubira omusawo mpa eddagala lya maani power ebintu ebimu kyetaaga kusooka kwogera n'abasawo ne minisitule ebyobulamu ekyogera nga tonnejjanjaba sooka oyogere n'omusawo omanye ki kyogenda okujjanjaba omulonzi wange akyali kupyota okitogenda nasooka kubeera nga tetuwumulamu olwanyu tukomewo nekujja kitoosa abeera nga temukwano weereza whatsapp messages mbeere nga ate nsoma kibuuzo ki kyagala okubeera nga temukwano naawe bakunnyonnyola waawe otategeera bulungi waawe bulabulamu ate nga mukwano genda kubeera nga nkuwakadde obeere nga atubako kyobuuzako justil maaso awo nga tuyita mu nkola yaffe ey'amasiro osanga katuwumulemu katono oluvannyuma tukomewo tuvaawo